Abakungu mu kibiina ky'NRM nga bakulembeddwa mu mmyuka wa ssentebe Haji Moses Kigongo ne Saabawandiisi Kyaddondo bakungaanidde ku kitebe kyabwe Kyaddondo ku mukolo gw'okusiibulula abasiraamu n'okusabira eggwanga. Bwetabiddwako abakungu okuva e Kampala Mukadde nga bakulembeddwamu amyuka Mufti Sheikh Abdallah Ssemambo n'amyuka Supreme Mufti Sheikh Ibrahim Ntanda ng'okubuulira kuliddwa Dr. Ahmed Kisuula ayogedde ku bukulu bw'okusiiba eri omusiraamu. Sheikh Ntanda ne Sheikh Ssemambo basiimye ab'NRM olw'enteekateeka eno. Tutegeeza abantu enzivunula entuufu eya Qur'an nti ebyo bye boogera tebiri mu Qur'an nga twogedde ebirumira nga tetukkiriza obuvunanyizibwa oba oliawo nga tetukkiriza ekyo kye tusaanidde kukola. Tubasaba bannaffe mututuukirire mutubuulire. Kyaddondo yeebaza abasiraamu okusiiba n'abakuutira okukola ennyo okulwanyisa obwavu n'okuba obumu. The government will provide whatever we need, but finally it will zero to our households. How we leaders of each and every household implement these programs and policies to make sure that we fight poverty in our homes. Haji Kigongo nga yabadde omukulu asabye abasiraamu okukuuma empisa. Ssentebe w'olukiiko lw'abakyala Ajat Farida Kibawa n'abalala nabo baliko obubaka bwe bawadde abasiraamu. We twali tukolera ebintu byakyuka, abamu ne be twali tupangisako kati ebizimbe babiteekamu bintu birala nnyo, naye njagala tutandikire we twakola ki? We twakola. Nyiza Mukama Katonda ave wano nga Allah amusonyiye. Wala hamman illa farajta. Ayina ensonga zeekutte Allah amusumulule. Ne bayimaamu n'abazinyi mu disitulikiti y'e Kayunga baweeredde eby'okusibulukirako okuli omuceere, sukaali, obuwunga ebakwasiddwa ku kitebe ky'obusiraamu mu disitulikiti y'e Kayunga ekyerima. Amyuka kadhi w'e Kayunga Sheikh Abdulrahman Serunjoji agambye nti woofiisi ya kadhi yasasa ebyokulya bino era ne basiima Sheikh Dr. Bukenya olw'obukulembeze bwe. Twebaza nnyo nnyini ddala abantu bonna abasobodde okutuyambako mu ngeri y'enjawulo. Disitulikiti kadhi waffe yatususakidde futaali, abasiraamu basanyufu, bayimaamu bazeeyo n'ebitereke. Barakallahu nandyagadde tukolagane ne Uganda Supreme Council ne disitulikiti eno tutandike amasomero ago ku mizigiti ne community. RDC w'e Kayunga Haji Nsereko Mutumba akubiriza abasiraamu okukola ennyo begobeko obwavu n'enjala nga bettanira enteekateeka za gavumenti. Ebizibu byonna twagala tubima ate ffe tusalewo okumala ebizibu kubanga omutwe guno gwola Allah yatukola nga mulimu kompyuta ezisukka miliyoni. Gwe kyoggulawo kyegira ki? Kyova olaba nti omuntu abadde omwavu wano nga tamanyi kola bw'agenda e Japan ajja namuno. Ne disitulikiti wa Kiso Sheikh Ilyas Kigozi akubiriza abasiraamu okusonyiwagana nga bino abyogedde ku muzikiti gwa Nuh Kaleme Mende abasiraamu gye bakuŋŋaanidde okutongoza empaka z'okusoma Kurani. N'oba ng'osigadde mu Ramadani ng'okyalina fitina ku mutima, n'ova mu Ramadani ng'okyalina ensala ku mutima, n'ova mu Ramadani ng'okyalina embeera yonna eri ku mutima, tugamba la hawla wala quwwata illa billah, inna lillahi. Basookedde mu jjuma ekulembeddwamu omukulu w'ettwaliro y'Ewandege ya Sheikh Hussein Kaweesa ng'ono alabudde bamasheeka abasusse obuteewa kitiibwa. Imaamu lulango lwakasigala, imaamu lwosekanga obungi buli ku mannyo, obungi buli ku ki? Sheikh Kigozi era asabye abazadde okusomesa abaana eddiini. Gayo tule wansi osome Quran teyina webeera leeti. Twala abaana basome eddiini kisobola okulaba nga kikuyamba. Mu ngeri emu abasiraamu bakubiriziddwa okukomya okuzimba emizikiti n'ekigendererwa ekyokwagala abantu okubawaana wabula bafube okugatta abayisiraamu. Bino akulira ettwaliro ly'e Bukimu mu busiika Sheikh Abbas Lubega byogedde aggulawo omuzikiti oguzimbiddwa ssentebe w'e Maganjo Haji Jabel Musoke ku kyalo Senere busiika mu disitulikiti y'e Luweero. Musoke ategeeza nti gavumenti obukadde 10 nga kyali kirooto ky'okukikola. Nkubiriza bonna n'abalala abali abakuŋŋaanyi wano okubeera nti mu masigiri bagikuume nga nnyonjo. Oleme kubeera nti yagizimba ate yalina okujja ajeere. Tubagamba nti yagizimba kapeti ngaye bwe beewedde bwe baba ate babagambe nedda kyalibadde kirungi okubeera nti nabo beekubiriza okubeera nti bagirabirira mu buyonjo bwayo n'okugirabirira mu ebyo langi oba eweddeko biiznillahi subhanahu wa taala.